Mu nsinkano yaabwe badde ku ofiisi za Mengo wano mu Kampala, bannabyabufuzi abeegattira mu kisinde ki People's Front for Transition bategeezezza nga bagenda okutongoza kaweefube gwe batuumye Tusimbule. Mu kaweefube ono, bano bagamba bagenda kutalaga eggwanga nga bakunga bannauganda okusimbira ekkuuli, obukulembeze obwensikirano ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Abaagala obusika bwa mwami Museveni badde emabega waamu w'omulangira gwalonze. Abaagala obusika obw'obujjajja obw'okuzaalibwa mu ggwanga ng'obuyinza bwaffe naffe tusimbule. Akulira ekisinde kino Dr. Kizza Besigye era yeewuunya lwaki amateeka gafuga eggye ly'eggwanga UPDF tegakola kyenkanye. Has been doing all these public celebrations in his uniform with posters saying Muhoozi Kainerugaba President 2026-2031. You know, he has posted himself those posters. I wrote a document to Museveni and some of our leaders, a private document to them, to complain about the failure of transition. And I was court-martialed. Bw'oba gwe tosobola kugamba nti nze ndina PFT, naawe baako ky'okola. Era gwe kyokola ffe tetukirinaako tabbu, at least I for one. Bano boogedde ku miwendo gy'ebyamaguzi egyeyongera okulinnya kyokka nga bakulu mu gavumenti teri yavuddeyo kukisalira magezi. Country has transitioned from being a banana republic to a cassava republic. Babagamba bali e Mawogo tebajja kumulaba. Mawogo gwe bali atajja kukola ki? Tajja kubaayo. Kubanga tetwamutegekera. Ekisinde kino ekya People's Front for Transition kyasooka kutongoza enkola ya The Red Card Front n'ekigendererwa eky'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga mu Oktoba omwaka oguwedde, wabula nga ne gye buli eno ono tannavaamu bibala. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.